Ssentebe w'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika yeekubidde enduulu eri Minisitule y'ebyentambula eddukanya enguudo mu kiseera kino okuvaayo bunnambiro okutaasa oluguudo lwa Entebbe Express naddala mu bitundu by'e Makandwa mu Town Council y'e Kajjansi olutandise okwonooneka. Bonna abaminisitule ate kati ekitongole kya UNRA ekyakolanga ku bino kyavaawo bwe buzibu bwe tusinza okusanga nekikoze bulungi n'abaminisitule bazze kubanga abantu kye batannamanya President Museveni yalwawo okukozesa oluguudo luno ng'atyayo akati bwe yamala okutereeza ebyobwekwerinda kweri takyayitayo ku lw'Entebbe olukadde ayita wano kati ate bwe yamala okutandika okuyita eno naye ne wafuuka wa mutawana naddala nga n'ayitawo kati abaana abadde basalinkiriza okusobola okusala nga basala amagezi SFC badde bakuba emiggo miyitirivu. Ettaawo lino eryateekebwa mu kitundu kino okugatta ku kyalo ky'Ekitende mu kiseera kino lyajjuddemu amazzi era ne kireetera n'ebisenge by'oluguudo okutandika okufunamu enjatika. Bwanika agamba nti ekizibu kibayinza obunene nga Minisitule y'ebyenguudo esaanye okusitulamu obunnambiro oluguudo no nga terunayonooneka kusingako wano. N'olwekyo ngezaako okukitegeeza bekikwatako nti kino si kyaffe naye kya Uganda yonna ate kya President Museveni kubanga ye yennyini yayagala okwekuuma amanyi n'otusiba okumala essaawa nnamba nga situtambula. N'olwekyo kakati kitukoze bulungi nze mbagambye gye bakomye okulwa gye bakomye okuteeka obulamu bwa Museveni mu matigga. Wabula eky'omukisa omulungi oluvannyuma n'abakugu okuva mu kitongole ky'ebyenguudo batuuse nga bakulembeddwamu Nakisitu Sharon ne beetegereza embeera eno era beesogga akafubo ak'enjawulo. Inginiya wa disitulikiti eno Ndiwalana Geoffrey agamba nti bakkiriziganyizza okukwataganira awamu okumalawo ekizibu kino n'okulaba nti oluguudo luno terwongera kwonooneka. Tulabye obwetaavu obuli wano nga bwe mulabye nammwe abatuuze bayita wano naye wajjula dda amazzi kati basalawo ne bakozesa akakubaako okuyita waggulu ku kaguudo kali ne bagwa ku express kibatawaanya olumu n'okubanga emmotoka ziddukanya zijja kubatomera. Kakati ssentebe kye kimuleese okulaba nga tusala amagezi okukola awantu wano amazzi gava eri ku busozi buli bonna ne gakuŋŋaanira wano naye tukkaanyiza ne aba UNRA ne WACS nti ffe tugenda kuleeta ebigomo ebikola wano. Baabatuuze bagamba embeera ebadde basusseeko kubanga amazzi ago agajjirwa mu ttaawo lino muyitiramu n'emisota so nga tebakkirizibwa na kusala luguudo lwa express nga bayita waggulu ekintu ekibatadde mu kattu. Bagenda ne basala wano waliwo abantu abavuga katakisi akakayinula embooko ensusse ate nga nabo bazadde. Twakiriziganya nti egenda kukola ekkubo eryeno era ne batugamba bajja teekako sengenge naye tujja bakolera ekkubo limuyitamu naye twabedde nga tujjawo nga tebalimubbako yali ku kyendowooza kitukozesa nnyo emyaka kumpi etaano naye bamala kusima wano wansi twakira musime wano wansi nga ligasobola okuvaayo muzime ne sirapu oba ebigoma muleete bibiri nga binene layini bbiri kijja okutuyamba abaana bakola naye tusisinkanya akaseera akazibu buli enkuba bwetonnya wano wajjula ebisooto amazzi ne gaba embeera wano ne gabeera nga ganjala era ne tusooka ne tuddayo kwewala okugwa mu mazzi. Kuva lwe baakola oluguudo luno emyala gino tebaagikola bulungi kati amazzi bwe gagenda geeyongera olunaku abantu gye bazimba gonna gonna agava mu kyalo kino Makandwa gamalira mu Valeera naye gatususeeko kati gakifulaadinga nemunyumba gafagezebali zaali ddala ewala so kyetusaba bakole omulimu guno omwala guno bagujjire ddala eno waggulu bagujjire paka wansi.